Mwanji togere basa Kiganda agoberera nnyo programu eno yagamba tawalananga ku Pastor Kayanja leeta obujulizi era ina statement gyakale y'obulimba ndi Kayanja bamutekako ebisiyaga olwokuba tawagira government ate nga government yemwe supportinga Kayanja negenda ku mikolo gy'abaana be nebeererawo Kayanja kwegamba nti alina milioni 10 boletanga ekintu kyonna nti Kiganda yali awayiriza Kayanja oba yali amuvumye ekisooka kanda nga temuli kutyobera nga temuli kuma era nagamba bajjo kantandike yenga Kiganda abeera ku njiri ey'amazima tawayirizanga Kayanja wabula musajja ayagala Katonda akolerera ggulu nga gwe bookolerera eggulu bajjo Kiganda wagamba ngokuwa Kiganda tasobola kuwa muntu milioni 10 mu bulamu uliriza enda sema ina Kiganda ina sente bunirako Kiganda ye muntu wanakuwadde muyimbi milioni ejo bye nkugamba nze mbaddewo Kiganda era ke Kiganda wagambanga njagala oleete kino kwa milioni 10 nga njagala Kiganda aleete ka video ngali akutte milioni emu ng'agiwa omuntu ati loza tebakola kyayagala ate biriyo nkuleetera abasumba bagaba ssente musumba kyasimba bagaba ssente nga ne Facebook tennaba kujja simanya TikTok oyo omusajja kiweewe babire yali ayimba yayimba oluyimba wambatira omusajja n'akwata bwati n'akanyuga ebisumuluzo bye ku pulpit yaddirayo mu taxi yawa babiri emmotoka Land Cruiser nga zaakajja bwati nga ne TikTok tebiriiwo mbwagabye bamulabe oyo kiweeweesi n'akanyuga bwati genda wakanja olaba abantu omuntu ajja n'aweereza oli n'akwata bwati ng'oŋŋambe Kiganda mbu yagambye okumpa milioni 10 nsoose kijjawo yagambye kuwa singa buyota bina bwino agamba byeka tebiriko oli munaku nnyo oli muganirivu togaba ssente tosobola kugaba ssente ntadda wuliriza labayo kale ekyobunaku kijjeewo wulira kino njagadde ku vidiyo yange saagala owanike Kiganda ne ssente tebikwatagana Kiganda mukodo Kiganda abayimbi abayimbidde uwe genda olabe kirwana Makafrika yali ankuba aliawo mbuulirayo Kiganda omuyimbi abadde wa Kiganda ngali amukozeemu omulimu nga nona tukyaza Kiganda yalina bakolamu omulimu bale nga abayimbi balina okwefa Kiganda yangoba y'omu ku bangoba mu makanisa nga nkutte babiri ne Bugembe obajja mu makanisa g'abalokole bagende batandika okuyimbira mu bantu abanabawa ssente Kiganda n'akola olukuŋŋaana Nakasero mulancawa ye nga campaign ya boycotting Wisdom kugoba babirye ne Wisdom enyimba zawe ku radio z'abalokole enyimba z'ababirye kubanga zalina omwoyo mungi nnyo okunsinga zo ne zikomawo Kaye bakubuza oyagala ssente oyagala njiri ya bulokozi nze njagala njiri ya bulokozi atani agambe ku kyesente bano ba Alex baleke naawe ogamba Kiganda gaba ssente ku muntu ali mu America naawe obadde ki naawe nakati badde kandi Pastor Kiganda yagamba wulira nzija tawalananga Kayanja yatamuwayirizangako Kiganda bajjo wulira kino kye tugendako kikulu CID yajjayo amasimu ga Juma nga musajja vice chairman ebyo bya bulimba yagamba muleke bwino kunnyonnyole ne balimba amasimu njagala bajjo obuulire okubira otya vice chairman w'amasimu agasukka mu 2 kubanga in one day amasimu agamba ina milioni 10 boleta bwino byogere babituufu milioni 10 zabatazi ko nyanzi kuwe anti nze ndi mu America asoka boleta bwino zanje zino nyanzi kuwe mu Kiganda bananzi kuma okujjako bajjo nga gwayambye ku Kiganda bajjo tokeka mukono nga Kiganda agambye nti ngenda kuwa milioni nawe nowagira Kiganda Kiganda alemedde kusatula bali bana bali wali bavaako vvu abakozi be namudirira yenna kiwalata kimulinaka Kiganda taina walinanye na kugaba Kiganda kasola Kiganda kaye Kiganda pasta mutufu si mutufu ati obukodo tanna sumuluka mbukodo Tadekete ngamba pasta ojimanyi Kiganda yasinga obulire njiri mu Uganda yasinga n'okumanya Bible akati uliriza gwe bajjo kankusomese okulokoka kirala n'osumulwa kirala
Kiganda yalokoka ye ulira akusomese Kiganda yalokoka ne Kiganda tasumulwanga mu mpisa mu butagaliza ne mu bukodo naye amanyi nnyo Bible ali Serwadda zabantu bempuliriza mu bulamu Serwadda ne Kiganda ati Kiganda yava Serwadda Kiganda ava Serwadda bakafulu ba Bible mu Kiganda kintabanko kafulu nawe abakafulu abayatandikawo Bible college amanyi Bible Kiganda tumuzanyira ngako mumwe kati bajjo mumwe payenyiriri mukaga ngozogera wano mumwe no musiru abamugezi mu basiru wa Kiganda yanjigiriza asoka kubuulira okunyiririza basirike Kiganda yanjigiriza butafola moyo mutukuvu bajjo zokuwa moyo mutukuvu byangunya ku Kiganda ebyo ne yakaloko kabimanyi okujjako gwe yali mubala eyakaloko lifolo omwana yali folo moyo mutukuvu enjiri ya Kiganda ya moyo ne mwala wa Museveni ekimanyi gwe bayita patience tovolanga moyo mutukuvu ne mwoza akimanyi Kiganda yabuliranganye enjiri eyakabi eruwa kati sirika nkunnyonnyole bajjo ulya kino osobola okwanga oli mulokole nenga tosumululwanga mu bukodo na mutaagaliza Kiganda alina ebintu bibiri mu bukodo tasumululwanga ne mu butaagaliza lwaki Omachiganda Omachiganda engeri gyavaamu wa Serwadda nyaga yoga nebichamu bya Kayanja ngabo yogere bya Kiganda topayo tukyali ku Kiganda yasimbyewo sente ne nkugamba todira sente zisembereza Kiganda ye olaba yekuwako enjawulo genda olaba abaana be gye basomera abaana be twati muwanga emirimu lye Kiganda yavumanga fo bagenda mu disco ng'abaana be basiba mu disco ababikolo be balina obamanyi oyagala mbajjeyo ng'ebikolo kato abana babana sebeza wano gwe takusome ati kati gwa ntankula Ssenyonga Katonda yamukuba barayi bukyalumba Kayanja genda olaba omwana omukulu wa Ssenyonga oba tasiba mu njaga ayitoteka mu famire z'abantu enfamire zireke kwakwanga tobimanyi kwakubulire genda olaba abasumba abalumba Kayanja olabe ebikolo mu bye batuddeko n'abaana baabwe nkugireyo aba Kiganda kugireyo aba Ssenyonga Lwaki Kayanja jayo nnyo nako lwaki Kayanja jayo nnyo nako ze Kayanja mwagala nnyo twogera ku bantu ba Mukama twogera ku basajja ababulidde enjiri abatunze Uganda abantu emitwalo n'emitwalo tebagenze mu Genda lwa Kayanja ondetera Kiganda ofuuse Katonda okumanya batagenze mu Genda bagenze mu Genda bawuliriza omanya abantu abazuukidde kati kankubulire Kiganda ulya kano bujinga Serwadda Kiganda yasooka okuvuma omusumba we yamukuza n'amujja mu Waraji Kiganda yasooka okuvuma Serwadda Kaye wefudde jjaji wefudde mulamuzi anti toleeta oli era nze oleeta mutabani wa Roni nze sibira ku TikTok y'abasama bana batamanyi nze I'm not here to win an argument nze ndiwo okusomesa gwalabye abantu abakendeera oli mmondo yavuddeho kubanga atya feesi ye ogiraba akyeguya abasumba gulokwanga tomanyi tekeze zakukola mondo okujja ekituufu akimanyi naye atya aba basumba kwa wakuma mu Uganda aba basumba basobola okuba ekkanisa ezimmondo n'atabuulira njiri ye atya neze kayenze nabeerako youth pastor nasomera wa Alex Mitala ku school of ministry nengena mu Bible school ya Victory nina ebbaluwa ezo gundi obadde ki ondetera bano ba Brazaroni ono David ni Nnyo ayagala okujja wano n'omuleetako era mbadde ku Kayanja tuzeeyo kyobola batyaliko baagala mbasomese gwa nsumbuwa wuliriza bajjo Kiganda abantu mba temukimanyi Kiganda yali wa Serwadda yabuulira Kiganda enjiri Kiganda yali akola mu Waraji era Kiganda abantu bajjo nzirumisa abantu kulaga omusajja Katonda gyamujja njagala mwetegereza Kiganda era agamba nti problem gyafuna mu mwa guno yali ng'atesitinga Waraji buno bujulizi bwe ng'akola Waraji oba mufumba kwasoko sirika bajonjogere era gwe tomanyi Kiganda gwe Kiganda omumanyi n'oluzungu lwayigidde mu kyaki obadde ki Kiganda
Sirika. Ati kaiti buyama banekyenziwe. Ati jemvudde sije chikuba bula wali. Sirika ngenda kwogera kujavudde. Ati yogera. Kiganda nkugambya ina bintu bibiri. Tanna sumurwa mu bukodo, tanna sumurwa mu butagaliza. Serwadda abuulira enjiri yabuulira Kiganda bukodo. Sirika musajja gwenja kukuba nkube simu yange sirika nsomese. Kiganda bamuleta ku Victory. Serwadda abuulira enjiri ne Jamada. Serwadda atandika radio. Serwadda yatandika radio. Serwadda wajja mada programu ku radio. Kiganda yawulira bubi. Serwadda okuddira Jamada omuteeka ku radio. Kiganda okuvola kubanga tayagaliza natandika okuvuma Serwadda. By then kubanga tewaliwo TikTok nga n'abantu si babuufu. Serwadda yavuma Kiganda yavuma Serwadda nga yomulaba bujingo yavuma Serwadda nenga Serwadda yamwola. Tunde tenamu Kiganda. Nange njogereko. Oli musumba otoyagala amwogerako. Kiganda musumba mutuufu ye. Kiganda mutuufu. Neta nasumurwa mbutagaliza ne mbukodo. Buyama ine kikyamu kye. Ati Bible ine kyamu kosika ye. Eyegomba ekirabo ky'obusumba. Ayina okuba n'omukyalo ayina okuba mutuukirivu. Bajja n'ogenda Katonda akubanja bitono kubanga toli musumba. Kiganda nja kuleeta abana basumba bakyanya Waragi. Otye n'okutya. Ayito waayiriza. Ekyo kya bulimbe era kisazeemu. Sooka olindeko. Kiganda mulokolidda. Owulidde nnyina gwe ngamba. Ati ngamba ogambe ojja kuleeta abanyola. Sirika owulidde nnyina gwe ngamba. Gwe Sirika mmanyi abasumba bakyanya Waragi. Linda ko tuli baleta chogola abana babwe si balokole. Abo boyogerako n'abaana babwe abamu si balokole. Gwe nkubuuza bw'oba obulokole obusunnanye lwaki Ssenyongo omwana w'omukulu si mulokole. Kiganda abaana b'abamu si balokole. Lwaki? Nkubuuzeemu Kaye. Sooka osirike kubuuza lwaki? Omusumba avunaanyizibwa mu kusayirawo omwana we kyalina okuba. Katonda yalonda abantu. Katonda yalonda omwana we ayina kwegomba ekyo kyoli kyobola muhooza ayagala kwegomba kuba ba president. Omwana we Katonda yasalawo nakuloba ng'onywa Waragi. Mwenja kujewa n'ebintu nze tolina gwondeetera musumba wano n'omukuba wali pozinga bantu tuwule Kayanja tuwe ku bikyamu bya Kayanja kale bya Kiganda tuwe ku bya Kayanja ebikyamu bya Kayanja ekisooka ngenda kuwa ebikyamu bya Kayanja ekisooka kwagala nnyo bantu ekyokubiri kuyamba nnyo banaku era ekikubya Kayanja kuwesembereza banaku baffe Kayanja ekikubya kuwesembereza banaku Kayanja teyesembereza banaku kuyamba nnyo bantu kuba n'ebyo byakisa sente ina bizibu ebyo katuweye ebikyamu nga bw'oyogedde byakisa ebikyamu bya Kayanja ebikyamu bye kwesembereza banaku kuyamba nnyo bantu teri muntu yali atandise home orphanage neba y'amaanyi nga ya Kayanja mumpeeye Uganda ng'ojjako Reverend gundi ono we mukono no eyali mbaana abayaye mpangi gwomanyeyo omusajja otyanga bajjo omusumba n'aleeta ayo omwana mwanyi oba oyogera mazima uliriza musumba kyatayina omusumba n'aleeta abazungu n'abakwasa Mondo yabeeranga Kaye katutuwe gyenvudde wa Kayanja Mondo yabeeranga mu orphanage za Kayanja nga basimba n'abasumba nga n'abazungu nga baba sente bajjo kino kimanyi lwakwesiriwaza njagala ogende mu makanisa g'abo basumba nga baleese omuzungu bamuteeko n'owa poliisi Kayanja ogende wa Kayanja n'abazungu n'obasangawo n'obeefasa kankuweyo omu nalabye Exodus nga ayogera ku Kayanja singa teyali Kayanja oyo Exodus yandibadde n'oyo muzungu yamuzaala lwaki mukuba abantu ababayambye Mondo mulabe Mondo agambye abazungu ba Kayanja be bamuwanga sente bajjo kimanyi bajjo teyakubye naye mu ngeri gyeyogedde nga eringamu ereeta kutula njagala nkubuulire omukazi eyazaala Exodus yali mukazi yamujja Kayanja muzungu omukazi abayimirizawo Mondo agambye abazungu ba Kayanja bamuwanga sente bajjo njagala ogende mu basumba bajjo tobamanyi omusumba n'aleeta omuzungu n'omuzungu nga bamukuba bukumi tosobola namusemberera tobamanyiyo Kayanja ekisinga omukubya kimu
Kisasa sa taina muntu taina bichamu takala obere side emu tuwaye bichamu ngabo yogedde ebyabalala kati kichamu sanga gadi le malayika yo mufudde malayika bobango ni wa mazima njagala abantu kati kankubuli ewa Kayanja asolo kuwa abantu 100 nga bafuuse basumba nga bagagga nga balina omukisa nsobola okugamba nkwe 10 Kiganda mpeyo 2 abavudde uwe Kaye totegedde answer yange kugambye buli muntu abane bijanga banga abantu Kiganda mpayo abantu 2 nga bali successful nga bavudde uwo nkwe 10 tunakoogeza busungu si busungu tunakoogeza busungu tugende mpola Kaye olaba oyogedde bichamu ya Kiganda kakande babo balaba obadde abakusaba okujja ba Alex obalantu bapasa nkitegedde aye tugende mpola nze mwoyo wangamba abantu ompulirizanga olabye obadde nawulidde omwoyo kyeyagambye naye mbadde nkugamba tuwe ku bichamu bya Kayanja gaga omuntu ayogera amazima nga bwe yogedde byaba Kiganda lwaki oganya okikola ekyo bera balance oba totegedde sirika bajjo yogera birungi byokka Kayanja ekizibu kyalina kimu kwesembereza banaku kuyamba nnyo nfunzi nkubulira njagala Kiganda emyaka gyamaze tuwe ku histoire wa Kayanja Kaye tuwe ku histoire wa Kayanja ngenda mukuwa leka tumalize ebya Kiganda tumaze tetunaba nzija bujingo nga tanafuma Serwadda eyasooka ovuma kitaawo w'omwoyo yali Kiganda sirikako manyo yagala Kiganda ekyo kimu lwaki nga twabitegedde ng'ebiratojjamu ekyokubiri Kiganda yatandika radio kukompitinga na musumba we Serwadda kompitinga nateekawo olutalo lw'amaanyi Kiganda watima yawala na gundi oyo musajjani oyo musiraamu oyo yali omusiraamu Jamada Kiganda tasobola kuwa muntu sente miliyoni tekiriyo azirika osiba naye Kaye lwaki osala kumusajja ebigambo Kiganda omulabye kati Kiganda mumanyi twagenda nga tuyambe emitwalo 2 atugulire ebyuma by'abayimbi simanyo tuombe oba kyakunyiza butakuwa sente nganyige nze nagende wa Kiganda nga nvuga mmotoka nga ku sente zange nga yazisonda mu bayimbi be nali nkulembera bayimbi nze nali nvuga emmotoka nga Kiganda asondesa abantu kuba kumugulya mmotoka nga nze nyine yange sigenda nkowa Kiganda nga sirina mmotoka tondetera abantu bavuma abantu ekyo kimu ekyokubiri wulira bajjo bambi wulira kano kino kyokka kyoba owulira nkwegayiridde bajjo Kiganda akimanyi nti zonna essimu za MTN ne Airtel ziteleka data for the period of 6 months bambi bajjo wulira kino kyokka emyezi 6 bajali mugundi ate kyenjogera njagala Kaye tukuwuliriza tuwulira sebo bakoleke gundi kyenjogera kikulu Kiganda kubanga yakimanyi musajja mugezigezi muyayi akimanyi nti MTN ne Airtel zitereka obubaka okumala emyezi 6 kati kyeyerabira ti UCC esigazaako data oyo okumala emyaka gyo Kayanja bambega bagenda mu MTN ne Airtel balaba amasimu g'aba abantu ne basanga data bamujjawo ne bagenda mu UCC ne bayewuunya nga Kiganda yakubira omusajja gwe bayita Juma musiraamu ye vice chairman wa zone ye olunaku lumwe emirundi egisuka mu ebyo 2 ekibuuzo bajjo olabanze tosobola kunkubira mirundi 5 lunaku emirundi 2 wali ogamba ki chairman wo bagenda ozuula nga buli yakubiranga chairman n'akubira omuvubuka assistant secretary wa Ssenyonga n'akubira abavubuka bajja wa Kayanja okwekalakaasa owulira bagenda kigwamu bagayi beekubira emirundi 10 simanyi mu 10 in one day gwamanye gye mirundi amasimu engeje gatambula now bajja owulira kino Kiganda yabadde mugezi yagambye bwati yagambye baleeta amasimu awo nga galiko stamp nga galaga nti matuufu Kiganda I'm sorry to say I'm not feeling sorry because of your education stamp eno si post office nti egaba stamp
technology yajja teetaagako stamp esobola okulaga nti ku ssaawa ezi tinakubidde bajjo bwe manchi wakanya nga ngende walala nga bakizuula Kiganda woba tokimanyi I don't know tobanga novice minister novice omanyi balamu bamutumye novice simanyi wakawulidde nti mukwano go naye nanga abeena senyo nyagambye nti balamu novice balamu abeena ne bayomba lwaki ovume minister nabaga amugene mukugu nange njogereko omaze ne bamugamba senyo nyina abagamba bane sinze yabagano soma n'obutamanya luzungu novice kitegeeza omuntu omupya mu kifo oba atalina experience bala mupya mu kifo n'okimanyi netayebwa yadde takategedde kati nange I'm not sorry for bala mu butamanya I mean for Kiganda obutamanya technology you don't need a stamp okumanya nti bajjo yankubidde wetaaga technology ekibuuzo Kiganda atubuulire ekiro kimu lwaki yakubira vice chairman w'emirundi esukka mbibiri yali amugulako osobola okubira omuntu okubira chairman wo w'ekyalo n'omubuuza lwaki yamukubira Kaye is that a point emirundi 200 mazakanya bitwaga Pastor Kayanja nekirala kankubuulire bajjo bwaba Kiganda nga tanampa sente asoka atwale Kayanja mu kooti Kayanja yabitulaga kolisebo nange njogereko nayo kitegedde nkitegedde kati Kaye bajjo Kiganda takusaba kebaita stamp zikola ku posta technology alaga gamba Kaye wali wano ku live no gamba Kayanja bamuwarana bamusibako ebintu ebyo olwokuba tayagala government ne bagamba musajja government ye mubeezezaawo abeera ne bajeneti ku mukolo gwe government yona yaliwo bwe batajagala ate baba bamuwalanira ki jeka tugende empola Kaye katuddemu byali bigambo byo katuddemu byali bigambo byo sirika don't worry abudde katwenda okunkubira we approach tugenda mu weekend bantwala Brugundi Brusite njagala kati wuliriza gwe tontu salate nze najja kunaabako mu North America nakweyagala kati to bakuya masimu time kati mpuliriza bulungi kunnyonnyole sebu one abantu bonna abajja nga mutabani wa Kayanja kubaita Robert Kayanja Junior wa government yaliwo sirika bajjo lwaki obera n'abantu abatakasoma ate otuse kwanze atuzo ninga ombuza sirika gwabyogedde ati sirika buli mugenye yajja kati woba tokimanyi kanti kunnyonnyole gwe bayita ng'oggyeko MC eyali Samson buli gwe bayita oteekeddwa okubanga waliko oyina obujulizi okuva mu Kayanja Good ministry okuva ku Nankabirwa okuva ko yo MDD wa KCCA government yogamba jatawagira kubulire kubanga Kiganda tayinayo wa government gwe yali asabidde tayina ati kakati goga ati goga ati Kayanja government ye muwarana ate yagisabira kunnyonnyole kirika wuliriza kati gwe kankubulire gwe bajjo Kayanja yasabira Janet obulwadde bwali bumuluma atobimanyi genda eri nkubuuze Kayanja Janet lwe yali azzeeko ku Miracle Center lwaki Janet gwe basabira ekirwadde ekyali chronic disease tayamba ku Kayanja bye bamwogerako njagala Kiganda mpeyo omuntu omu ne waba koporo maje gwere asabidde ekirwadde oba sikosero oba nsimbu oba sirimu amutuwe ng'obujulizi nze ndete Janet kubanga yali akuma Janet muntu wange Janet ekyamugana okugenda mu ssomero ly'ennyonyi okubeera nga gundi nga heya hostess womba mbyaga tujja bijja mu myaka gy'ensanvu lwakirwadde ekyo era bagamba kyekyavaako ennyonyi ya Uganda yakweyita ng'evugibwa Kapteni wa watu bimanyi nga wakulira mu mayuni Kiganda njagala aveeyo atulageyo omuntu wadde koporo gweri asabidde
nze nveeyo nkuleetere buli muntu yenna eyajja ku mbaga ya omwana wa Pasa Kayanja wateekwa ng'oli mu gavumenti ng'olina obujulizi nga wasaba ono omukazi yali akulembera CID baali bamitani Odoro Bulesa akolo yali Asha mu kyaki ya Kayanja ye yawata emmere gye twalya ye yajja n'asulawo ng'agiwata waayi kunyonyera ekirwadde kye bamusabira Maroke yayina akulu yalina kirwadde genda obuzaakolo stambula ogenda obuzaakolo wajja otya ewa Kayanja bakuleeta batya abantu abamu babaleetera ku miguwa ewa Kayanja Katonda n'amukozesa n'abawonya ewa Kiganda abasabire wa Kiganda bono bamanyi Kaye lwaki bala wano sayidi bali abamalaya abasoko gaba kaboozi ne bakuba enjaga ne bajja ne bakuba Pasta Kayanja ngene gyakugaba kiki nze Kiganda wange tagaba mugati naye Kayanja mugati gwe kukutuga kiki soko tubulye Kaye oba mazima kati nze ali mu North America ne by the way bajjo era ne kino obujulizi ndowooza alaba abantu abaagala Kayanja tuli mu North America gw'oli awo mu mmotoka abaana abamu abagoberera musumba Kayanja twogera mu North America tojja kunaabako gw'oli awo kakati Kaye woosuulidde we wano oganye okwogerera amazima gonna Kayanja owolereza buwolereza so program twandibadde tuli balance katogera muliriza balance mutayina kikyamu tambula bweti kyejagala mutayina kikyamu mutayina kikyamu tali muntu atayina kikyamu kino nkiddamu buli munnaddiini gw'olaba e Uganda ogenda mulaba ate kasaba komyawo kayihura oyo nze naye nzikiriza mu anointing n'okuyitibwako Pasta Kayanja nzikiriza mu anointing Kayanja sikiriza mbafere nodini baleeta babbi bateekolera baleeta nzikiriza abantu omusango lwaki abantu basayida omusango bakubuza ate n'oyomba Bujingo simwe kankubuze bujingo simwe wakwata mukazi wo wadde bujingo simwe agala makula bajogeza kubola bawolereza bujingo makula tumuwolereza naye tikatuleme kwogera swaka makula yali mukazi wo Kaye namukwata ne makula tuleme kuvumira amanya g'abantu namukwata ne makula bujingo namukwata ne makula yali mukazi wo makula yali mukazi wo Kaye Ragadi yayandaga makula ng'atuweereza mu Kampala kasino baza mweyagalako ne makula ne bujingo mu parking nga beekola obuuziza Kaye weyagalako ne makula singa njagala biki makula nandi mukwaye naye omwana aserede mukazi wo lwaki omuyita omwenzi bw'aba si mukazi wa lwaki omuyita omwenzi makula tuli balokole tuleme kusika bukyayi bajjo oba toli mulokole tebinkwatako obanga oyogera ne Kaye ku bintu by'obulokole mba straight makula bamukwatako ne bujingo mu parking nga beeya makula yayagala omwana wa Martini makula bamukutte n'abasumba makula yayingira Kaye buli muntu alina gyenvudde we kati nawe bajjo temujja tuleeta wano gyenvudde si kyekikulu naye waawaali makula kankubuuza ekibuuzo bajjo kiddemu makula ali mu bwenzi oba nedda si mwenzi kubanga mufumba alina musajja omu n'omukazi omu nze obwenzi Kaye fena twali tukoze ku bwenzi naye wali oyenze nange nali nyenze Yesu yagamba takikola okkiriza mpuliriza Kaye toyendangako bw'aba ali mu bwenzi bwe toyendangako Kaye obwenzi muki kubuza makula yasoose okwenda lwaki yomufula mukulu yasoose okwenda nvuma byoyagala bajjo tobanga bbi tosanye debate lwaki bajjo wuliriza bw'oleeta nze ku programu ya manya Katonda ekintu tukiyita ekyo nze sikwatangako nenneekaka ku mukyala mufumbo ne mukanya nti wange Bayibuli ekiyita bwenzi makula go wamuwasaako mujingo n'amukubbako kati gwe musajja gwe oba makulu omulaba abaali makula bamubbawo Kaye kakati buuza byoyagala kati ate dajaga tuba tusomese no program bajiwe ekitiibwa abantu b'ebitwa olimu olwa bujingo bulijjo weebuzaabuza wabujingo anze mpaka ku mazima bayida we Kaye nze ndi wa mazima siri wa kabampaane njagala tugende ku question sikiririza mu divorce era bajjo woli wasa omukazi embaga mu bya divorce tuleme kwogera bintu bitaliiko sikiririza mu divorce abantu okutuwa ekitiibwa
tuberenga kwogera ku mulamwa mutuufu noba tumwagala mwogereko ekituufu si byakuvuma buvumi buli omu kati omusajja akubuuziza Kaye anti kyaza abatavuma atavumye eki Nurudini akubuuziza tondetera banodini magezi bitege tondetera oyo fala kasata ndiko kwogera ku bya fire base ngalinga bimanyi oyo fala nawe noleta bebe kuru gwe bagulya poti oyo fala nawe ate bebe kuru ajidde oyo nodini ate bebe kuru ajidde muwa Kaye ate bebe kuru ajidde muwa bebe kuru oyo nodini bitege ate bebe kuru ajidde muwa gwe bajjo musajja gwotegera njagala oddemu amagezi bajjo mu bantu bebe kuru tubajje mu mboozi ya leero tondeta naye nodini bitege bebe kuru tumujje mu mboozi ya leero tondeta nga nodini odileta Bobi Wine omugeza lona bebe kuru omugeza Bobi Wine Bobi Wine bebe kuru tebabirimu tondeta kasajja kanodini amagezi bitege ogeza otya bebe kuru ku Bobi Wine obanga agezeza ekiddukano ku B wakati ate bebe kuru ali amukubuuza ne Bobi Wine Kaye ali akubuuza bebe kuru ne Bobi Wine ogezanga bebe kuru ku Bobi Wine akasajja kanodini kamanaja kababa kadira bebe kuru ne kamugeza ku Bobi Wine obudera kakajja Kampala togeza ku bebe kuru Bobi Wine zibera kusabireko ati soko kakane ani agezeza bebe kuru ne Bobi Wine embose jiddewa embose jiddewa ya bebe kuru ne Bobi Wine ondetira nodini bitege nodini noleta omusajja ku TV nayogera ebigambo nti mbu family ya Bobi Wine ebye sente nezimba amayumba nga gwe nkyawuliriza gwembwa gwe bajjo ate bivuddewa Kaye ebyo bivuddewa gwe bajjo gwendetera nodini nawo njako waya nodini azenga muwagizi gwe bajjo tondetera nodini bajjo kankubuuze azenga muwagizi bajjo kankubuuze family ya Bobi Wine okutandika ku Eddie we enyumba Eddie ye tiyagizimba myaka 15 emabega nodini by'ennyumba n'atuulaawo naye n'atandika okwogera nti Bobi Wine babye sente ne bazimba amayumba bali mu kwasambaga gojja kufa mujja sabirizanga bebe kuru bebe kuru okimanyi nti chairman wa National Theatre kati board tasobola kusabiriza bebe kuru abeereeyo mu biyenje bebe kuru chairman sebo yakulya UNCC kati ani bebe kuru sebo tasobola kusabiriza chairman ate ku UNCC Museveni awadde Abaganda nga UNCC takyayisa sente andi kakati bebe kuru chairman wo kuba yakutwala kati nawe oli muyimbi atoli president wa abe so oli mukuvuma chairman wo Kaye nze bebe kuru ne wakera nesisola kera ne musitula ne mugerage ekyo kusabiriza kijje tasobola kusabiriza oyo omusajja ntege aleeta abantu ku TV baba n'abatandiko balaga nti family ya Bobi Wine mbu ebye sente zimba amayumba gwe bajjo obadde mwavu na family ya Bobi Wine nga bakola obadde mwavu nyansi nga zimba amakabuza bya Bobi Wine tuli ku topic ya Kiganda na Kayanja mukundetera bantu bya Bobi Wine na bebe kuru obuze omulamu ogufudde tubadde mu njiri ya Katonda atotadde mu bayimbi kwalese bya sitani bebe kuru ne Bobi Wine wa Katonda oleta tantege Ntoka ine demega na Uganda. Kibuzo kya Kayanja kikyakunyiziza. Sijja kiddamu. Genda mbabebe kuru abakuliisa gwentege. Genda mbabebe kuru abatugamba nti bawasazwe nanga tamukuba nkombaga. Kaneze kambuze cyane. Kaneze kambuze nga yakukyaziza. Tuwaye ku bibi ya Pastor Kayanja bibiri mukuru Kaye. Kwasembereza banaku kulisa bamuvuna na kulisa banaku ngekaramoja. Kwasembereza batategeera etegeza kati Kaye Pastor Kayanja museje mutukirivu agenda mugulu atalina wadde kikyamu sinze Katonda inzo byendaba sisola mugerageranya sola kudya Kiganda mugeraganya Kayanja lwaki Kiganda namulabako ng'omusajja yambuulira enjiri amuvuma Kayanja simulabangako ng'avumye Kayuwa Kayanja tavumangako Kayuwa ekyo kyekitwala omuntu muliro Bible omanye engeri gyegamba ku musajja yakuza mwoyo. Omanye engeri gyekyogera. Tiyusome Bible. Nze siri mu product ya kakande gwe musajja. Musumba.
sirika nkunyonyola Bible kyeyita omusumba kasito yasamyanga akamwa maso ga Mukama n'ogamba nti ono ye musumba wange ne waba akoze ensobi banga atagirabye tambula nchikubulya gendo osome omusumba wa baba naku story yeriya ko omusumba wa baba naku oyina musinzira kuba mubiro kwa musumba oyina mugamba ko gendo osome story yeriya ne Elisa osome ne Yegekazi osome nti Eliya yali tayagala kuwa Elisa munagiro Elisa teyayomba yagoberera omunagiro nakufuna ku last moment ogendo labe Gekazi eyo story gendo gisome sijja spoon feeding you kati lwaki bogera ku wonyi kati bogera anti uliri bogera ku pastor wonyi kati bogera ku baba tabanyiga lwaki bogera Kayanja onyi by the way Kayanja n'abasumba abala bangi benzikiriza baserwadda ba chiwewesi bani bonna zibukiriza tuwerisiya bapasa okiriza mu Uganda batayina nsobi bangi sola bamalayo kati wayo 10 anti abamu tembamanyi ego tubulire ego tofayo gwedda mu kibuuzo anti bubuzo bodda kati nja kuleta abasumba nga tubamanyi ngani Alex Mitala omu Jeswa Rwere babiri Kayanja basatu Msumba Serwadda Simeoni Kayiwa batano Pastor Sozi ebwayi solo winning Tom Mugerwa musanvu Kiganda munana ate mveko ajawo busungu katoyogeza busungu Kiganda pastor mutufu Pastor Margaret Mwesigwa tomuli ali bwayise namutenda Pastor Oye Lifeline Ministry aliyo china watakagano munonyeko jana kuti alina kansa agawera bitano bikaye kankubuuze mubasumba boyogedde oyina obuyinza obusalira abalala omusango sirina wabula nina obuyinza obwogera ku kikyamu lwaki abamu bayita babuli bayita batuufu salidde kikyamu kyovola nkugambye Kiganda musajja si nabbi wa bulimba wabula tannakyusibwa mu kino mu bukodo tannakyusibwa obukodo musange wa Katonda obukodo musange wa obukodo musango wa Katonda ancho bola mu Bible obukodo buli motoke obukodo tebukugana genda mu ggulu naye okaka omukisa oba ogukaka okuli okaka abantu okugulya emmotoka obakanga kanga obeeraawo ogukaka Kanda yakanga kangani anti gwe tosabira nkowe fo abantu basabira bali wali ononyayo kyewe wakigana wali ononyayo ki nali nkulembera bayimbi nga yayine eredio wali ogenze kusabiriza sente nagenda n'abayimbi obukulembeze bwabwe mwali munonyayo ki nali ngenze mwanjira obukulembeze bw'abayimbi buyamba nga bumumenya lwaki wagenda wakiganda omukono era teyatuwaayo wadde mazzi anti lwaki wagenda omukono netugenda apasa soda n'atweta kyakutwalewo omukodo bali bangamba tulina okugenda ewuwe okumanya Kiganda muzibuulire ne kano kawulire omanyi Kiganda alwanyisiza obukulembeze bw'abalokole yaggulawo obubwe babuyita National Pastors Platform n'abuggulawo ng'alwanyisa Serwadda eyamwola Kiganda alwanye naye ekibiina kye kyagwa kaye busungu bwakumasene bwe bukumisa omusajja Kiganda si nabbi wa bulimba wabula lwaki byakasa balokole obusungu bwolina ku Kiganda bwakuma sente z'abalokole gwe ku myaka gye nnina sibbangako muntu sikakanko muntu kungulira mmotoka otegedde kyenkugamba obusungu bwaki ku Kiganda sirina busungu Kiganda mwewuunya nti ku masimu agaakubirwa abavubuka abagende wa Kayanja okwekalakaasa baatulaga okusinzira ku wino wa Kayanja ng'emu ku yo ye ekyo kimu ekyokubiri Kiganda yasooka ovuma Serwadda nga Serwadda yamwola omujja muwalagi lwakwanga tewaliwo TikTok tewaliwo Facebook yaliwo nga si amaanyi tewaliwo WhatsApp singa kati video mbulaba akati mwena abakakande banyize
Kaye katono. Ojimanda bakakande banyiza ba brother oni banyize bonanga ngako bonyize ngabogedde Kayanja. Bafeko. Sinyize. Bono yogerera kuna mutebye ebibinja kuvaayo. By the way, bono yogera ku mwana wa Museveni patience obubinja vaayo. Ate nabo badomogera ku njagala oleeta wano bajjo ng'okuba omwana wa Museveni gwaita patience mbwo obusumba olabe. Bolabe. Oyo mwana okimanyi oyo pasa patience akola zi crusade ensirwa kwata zimanya. Eyasembayo gye nalimu yagikola gayaza nz'omu ku baali b'organizer. Yasabira abantu paka saa 5 za kiro. Patience omuyitode naye kojja oba maama basemba. Nedda mulokole. Mwana wa Museveni oyo patience mulokole. Mulokole bwakugata naye. Mulokole Ado inabo kandi sale kojjawo inabo ita patience kuba sale muzeeyo. Gwe tofaayo. Gwe kati go badde lwaki patience goroza nkuletera no crusade patience yali akoze oba conference. Gwomanyi patience yasabirako ku good life. Yabayito basabira. Gwokimanyi gwe. Ne bafuna emikisa ng'omu yafa. Yabayita. N'abasabira ne bafukamira radio ne wizo. Awo. Ate lwaki bwe yabasabira omunaafa. Yafa isewe emyaka byengugaba byadda naawe balinga bali mu kota ku rugendo lwawe nga bakatandika. Nze mmanyi bye yabasabira. Lwaki yasabira abanako b'Ekaramoja. Lwaki yasabira abanako b'Ekaramoja. Lwaki yasabira baserebu mfuje kusabira abanako b'Ekaramoja. Abanako b'Ekaramoja waliyo taata omuto yabbayo golodi. Ate kakati lwaki yasabira baserebu n'atagenda mu banako. Tanti abalokole kayena abalokole bo bowayi. Buli pasita ayitibwako. Waliwo pasita yayitibwa mu baserebu. Ne yayitibwa mu banako. Kati patience bamuyita mu bagaga mutagenda mu banako. Simanyi sinze muogerera. Ato gambi ate oyogedde gomanyi bulino we yasabira good life. Kati agenda dye Karamoja abayambe. Gwe nja kubuulira ebintu emu. Ekaramoja. Karamoja. Yagenda kulaga good life yebonaabona okusinga Abakaramoja. Era ndowooza bwe yamala basabira n'ekibonoobono ne kibagoberera. Kati otegeeza kyo ogaye Kaye we contradicting. Ogaye bamwambalira ovaayo n'oyombanga Kayanja. Ate kati kunkuŋŋaana namulabako ng'akola enkuŋŋaana basumba bangi tebakola nkuŋŋaana Kiganda y'omu ku yo enkuŋŋaana za bweru crusades w'olabira omuntu nno yasiba kola crusades zitwala ssente n'obudde ne by'obuwulira enkuŋŋaana so si birala. Nze njagala nnyo musumba akola enkuŋŋaana ezo eza bweru. Yes. Kaye. Kati Kaye. Kiganda, Serwadda, Ssennyongo, olina kyobabuusabuusa mu kumanya Bayibuli. Kiganda ne Serwadda. Kiganda ne Ssennyonga. Mu Bayibuli okusinza ku biriwo either nga mwoyo gw'okulya gw'abambala oba ogw'abannabbi obulimba gw'abambala tosobola kuba musumba ng'oli pasita wayitibwa n'oyogera mu kamera eri musumba munno tikiriyo. Bayibuli egamba wuliriza kano bw'obanga n'ensonga ku munno omuyita ng'oli gwe one on one bw'agaana okuŋŋaanya abakadde n'omuyita mu bakadde bw'agaana ogendanga mu audience kyekibiina yekkanisayo n'ogaba bannange ku lunaku lwa Sande ejja tuyita Kayanja wanagyewozeeko ku kyebisiyaga bw'agaana nga muwayo ku kkanisa ebintu ebyo byonna tebabikola. Serwadda yakikolako ekyo. Era Serwadda agamba yakubira Kayanja essimu n'amugamba waliwo bano Kayanja n'amunnyonnyola. Wabula Kiganda takulanko Kayanja essimu yaji okumanya Kayanja yeepuutiwo Kiganda yeepuutiwo mbu Kayanja ankubira essimu gwe epu genda muwalagiwo Kayanja kuwa bize bwaliko mbu anonye essimu ya Kiganda. Wuliriza abasumba bonna bali mulepo oli musumba bajjo Kaye oli musumba munne bajjo Kiganda Kiganda mukulu Kakande sirikako wadde oyagala nnyo ku Kiganda Kakande we batandika omwogerako Serwadda akubira Kakande amuga Kakande bakwogerako tobiwulira ebyabakazi Kakande amugamba musumba mbadde nsaba tukoleyo meeting ng'abooluganda
mujje mumbulire ensobi ze nnina Serwadde akuŋŋaanya abasumba abatwali wa Kakande olaba Serwadde teyagenda mu mawulire kuvuma Kakande yakuŋŋaanya abasumba Kiganda ne Ssenyonga bandikubidde Kayanja era Kayanja obusungu bw'alina Ssenyonga muwandikira n'atabaddamu ne bamunoonya nga tafunika ebyo mwefuula bizi nga bajjo yakosirika nti naye gwe obuzibu bw'olina bwe bakubuuza Kayanja ozaamu busungu abantu baagala kuyiga nga bw'oyogedde Kakande yakosirika nti sakosirike kanjogere oyogedde Kakande n'oyogera ku brother Roni ebiri obwo abantu nga basirise mbone ne bakuwuliriza naye gwe omuntu wajjanga ayagala okumanya tojjamu busungu ziwesikiriziganyiza naawe omaze nti omuntu munyonyera ekintu nga bw'ayagala okimanya notuzaamu busungu bajjo lino erinnya lyange nalizimba without Nodini Ntege gwe waba akuwa space nze yagimpaako wadde ku bukedde wuliriza sirika obadde oyogera ebintu byo I build my name Katonda nga nyambye manya abanyambako Nodini Ntege musajja mukuru ansinga manager wa TV ebintu byonna byaleeta ku TV ye manyi bye bikuba byenjogedde aleese ebintu bingi wano n'engereza n'aleeta ne Bebe Kulu n'ajereka Bob Wine Bebe Nodini ku myaka gy'alina ku bukulu bw'alina yogedde ensirise ku bukulu bw'alina n'obwa manager yandikoze bw'ati kanoonyeeko ku bantu ba Miracle Center bw'aba tabayina ze nsolo okukuwayo aba Miracle Center ngende mbakoleko interview Nodini Ntege ku access gy'alina NRM yandikutte bambega abagenda okukebera Kayanja bamukebera ebitundu by'ekyama n'abaana bali n'abireeta ku TV bonna abaana be baleeta abaana bonna be baleeta gavumenti Nodini Ntege gy'awagire NRM bagenda obbakebera ng'abaana tebabalyanga bisiyaga lwaki babakebera yandize n'agamba lwaki bakkiriza obbakebera nga tewali ogundi kyonna Kayanja bakwata abaana ne babaga babalya ebisiyaga ye ng'ennaku z'omwezi zeboogera tezikwatagana naye ne bagamba okay we baba babalya katubakebere wano bajjo kasangamba nti emabega wange wali wayiseewo ekintu ne we kiba kikongoliro omuzungu alaba penetration babakebera ne Kayanja n'aleeta abasawo be ne babategedde kaye point ya sirikako kati omuntu wajjanga Nodini Ntege n'agamba bw'ati mbu Kayanja ambuulira emirundi gye yavumiridde ebisiyaga wuliriza bukya bujinga amanyira Kayanja yagamba sijja byogerako sijja bivumirira kale ekyakikeegwe si mmwe mwampita bajjo kankubuulire nze osobola okunyinza n'oŋŋamba Kaye yogera wali musiraamu oba toli naye ngamba kyoyagala kubanga we naakyogera nja kufuula ow'amaanyi singa Kayanja akeera n'akiddamu bujinga agenda gamba mulaba amaanyi gennina namukasa okwogera Kayanja yagamba sijja kati tugende empola bwewa omuwala olubuto n'azaala omwana n'agamba tugende ku DNA nokkiriza ogenda ku DNA kigeza waliwo action akaaliwo naye oba tomweba tokusobola nakukkiriza genda ku DNA nalaba ka video ka Pastor Kayanja nze sigamba Kayanja nti ali ebisegere sibimanyi yagamba nti bali bangambye nti ndammaaka ku bitundu byange ebyekyama video wagiraba tewagiraba kati Pastor Kayanja omulamba naye musuubira obutawa nga bayagana okuwa ekintu ky'ebisiyaga amatu nekyo gamba nti kyaki sirina nkovu byonna ku bitundu byakyama yandibata kyogera nakukyogerako abisirikira nga asirika lwaki ate ye defendinga nga yagana okwogera ate ku nsonga gye twogerako Kaye nze bookera ku makya Kaye n'oŋŋamba nti bajje wabbye ne ŋŋamba tugende ku poliisi kitegeeza waliwo action gye nabaddemu entwala ku poliisi naye mbadde sabbye ŋŋamba genda ku poliisi tonsiriwalirako nti kati abantu abamu tebabulaminga kwogera nga ndowooza yabwe gye bakola ki kuba boogera n'okukwata akatuti mu kyaki noga bannange sirina maaka ku bitundu byakyama lwaki oba wenyonyolako ku kintu kyewagana n'okwogerako pointi yange awo weeri kankiddemu Kayanja ekyebintu byatandika yagana obyogera wabula Ssenyonga bwe yakola video ng'agamba nti Kayanja yali katuuti Ssenyonga ku Sunday naga Kayanja
yakkiriza n'okukkiriza tyayina enkovu ku bitundu by'ekyama mukyala we ku lwali lwakusatu ne bamugamba era quote my words n'agamba bannange era Kayanja we yajja agamba soogerangako ku bintu bigenda mu maaso wano soogerangako n'ekkanisa etakalira n'agamba wabula waliwo ka vidiyo ng'omuntu aŋŋamba nagamba nina enkovu ku bitundu by'ekyama. Let me clarify this. One, soogerangako mu vidiyo nti nina enkovu ku bitundu by'ekyama. Wemba nakyogera oyo abyogera gwe mugoberera abijjeyo. Kayanja naggalawo point eyo. Bajjo kankubulire. Kayanja togenda kuddamu mulaba nga ayogedde ku bintu ebyo. Ye yatwala dda bantu mu kooti. By the way kankubulire bajjo. Kirabika gwe tomanyi. Omusango gw'ebisiyaga Kayanja yali agusinzeko Sempa ne Kyaze ne Sempa Kyaze oba nani omulala era ne basavinga community work yabasonyiwa kwa yatunya Sempa nga munaku natunya Kyaze nga naga Kyaze oberako mukwano gwange nungo sanyiwa bunaku abantu bunaku statement ati wuliriza nkugamba ekyaliwo yamutunulira n'agamba mbasonye wabula gavumenti ya Uganda ekyaliwo sibalangidde yamutunulira nga tasobola kusasula lofaamu ya Sempeebwa bw'omanyi sente ze bali babasaba n'abasonyiwa n'agamba Kyaze mbasonyiye gavumenti ya Uganda ekkooti n'ebagamba wadde oli abasonyiye tubawadde omulimu ekibonerezo kyakkeeranga kwera nguudo okumalawo emyezi 2 ne bakikola ne kigwayo kati ogw'omusango teweeyibaala gwali gusinzeeko abantu era Kyaze kuva ku olwo ne Sempa ne baleyinga bbaaka tebaddangamu singa Kyaze yasoma Kyaze muganda wa Kabaka yazaala Kyaze Pastor Kyaze Omega Healing Center ayina sente bw'aba alumiriza Kayanja lwasite yagenda maaso kwekyo wabula we gwamusinga yakkiriza n'ayola ki enguudo okiwulira kye nkugamba kyobola Kyaze we yeesimbawo okulembera amakanisa g'abalokole gweoba tokimanyi abantu abaamu mu akalulu omusajja w'engulu okumulya akalulu ng'ate tamanyiddwa baamugamba bakuŋŋaanawo ku National Council Sports ku MTN Arena baamulangira ekintu eki weesimba musajja wa Kabaka tukumanyi tukuwa ekitiibwa tesobola kwesiza bukulembeze ne balonda omusajja oba mukyoli oba mulango yakulembera amakanisa g'abalokole ne Sserwadda ne bamma Kyaze gwe bamanyi lwakwesimba mu Kayanja gweddaawo so nze kijijjayo ku Nodini Ntege kiri kimu bajjo nze ndaba programu yamwe gye mukola n'Entege Ntege yandibadde atwala extra mile nga wanoonya abantu bwagenda kumirako center walayi tebasobola gaana muwa interview naga musumba waliwo bano abaana ne bino Ntege n'atuyamba najjayo kubanga Ntege kapase gyalimu oyo Nodini Ntege asobola okugenda ku CID ne bamuwa empapula zonna omusango ogwo gye gutuuse n'aziteeka ku Baba TV ekibuuzo lwaki takikolanga ng'aleeta mu Kayanja tondeete gwe kankubula bajjo erinnya lyange ndizimbye nga Katonda yanyambye sirizimbidde ku Nodini Ntege wachura neka kati tiyagambe byali yabadde abuuza kibuuzo wadde omudamu nti ekibuuzo atiddemu Kayanja yagamba tagenda kuwa abantu hype kugamba kubanga singa agamba bannange siryanga bisiyaga era mbivumirira bakiganda bagenda kukola erinnya beewaane babujingo beewaane yagala sijja kyogera sijja bbawa ekyo kyebaagala ekyo abadde olina okukola n'otoyomba abadde alina okulaga gwe oli mukwano gwe alina okulaga oyo Nodini Ntege alina okulaga Prophet Kaye oyo olunaku ate gwe bajjo wejjoweese tojja kugamba Nodini Ntege wano byaleeta gwe n'obeera nga gwe manager wa TV ng'omanyi Bobi Wine gyavudde ne Bebe Cool n'oleta Bebe Cool tebagyereka Bobi Wine talina gaali omusajja atuddeawo Bebe Cool ng'okimanyidde ddala bamuwadde ssente n'okuzimba ku buyumba bw'azimbye ku ttaka lya maama we temutumanyira nammwe mutumanyira mujja tuwaye ku bantu omukisa waliwo abaagala okubuuzaako naye nga si byakuyomba naye ng'obaddamu bulungi ani gw'oleeta osooka mundaga nga nze nvaako alina buzibu ngenda nakunaba mumbuuze
Munzire ya bulungi. Oleta wana abekisiru. Yakira buuza ekibuuzo kye Kaye. Balo kuteeka ko amazzi gange agaje. Buuza Kaye ekibuuzo. Munsumbuweke. Halo? Ate nkuleese toyogera. Abuze mangu. Ngira nteeka wano. Naati buliriza abantu baddemu mu ngeri y'ekitiibwa. Eno program ya temundaba temuningiza. Ate banakubaddamo ogala kubaddamo sabo buuza nsi yaleeta buuza Kaye ekibuuzo. Sorry. Kale kangumikize okukale buuza. Buuza mangu mwana gwe njagala kunaaba bande gatugenda mu Blue Mountain. Network yo Kaye kiki aba abantu owulira bakubuuza. Nsi yaleeta buuza. Wakanawe leeta abantu. Buuza bw'otuuka buuza ekibuuzo buuza Kaye ekibuuzo buuza ssebo. Gwe mwami Kaye. Mbonsi yaleeta. Kaye va mu Kamoli jangu wano nze njagala nkubuuze ng'oli kumpi. Sagala ogambe nti sitowulidde. Gwe buuza kibuuzo kyo sigo wankola buuza. Bakuwulira. Bw'olowooza ensi eno oligikungula olyoke weerage bw'otyo. Buuza ekibuuzo ssebo. Nze njagala mubuuza lwaki ssaawa ya leero alinga atakyajjukira nti alina gy'ava ate ng'enkeera ayagala kudda. Lwaki yeerabira gyevuddewe? Kaakuddemu kyakitegedde. Ndowooza akiwulidde. Webale kubuuza ssebo. Addako buuza ekibuuzo Kayanja abiddemu. Mr. Kaye wisdom. Tuukira ku nsonga banga. Tuukira ku nsonga tukooye. Twagala mubuuza nti nga ayogera ng'alinga agamba nti yeerabira gye yava. Kale ekibuuzo kyammwe kifaanagana agenda kukiddamu. Addako buuza mwangweko tudduka tugenda. Bonna bagamba yogeza malala olinga yeerabira gye wava. Gwe nawe olituuka gyendi oliyogeza obulungi. Kale kebiriba buuza. Nze ekibuuzo kye mbuuza Sisita Kaye lwaki abalaata? Ng'ojjako bajja omuntu abuuza ebintu ng'ebyo ng'omuggyako ng'oleeta omulala tolinda. Addako amase bajjo ono mulala naye Kayito kayanze modulator ono mulala. Bwana Alfonsi. Wanyisebo. Mbuuza gezi mweki kiwumye kiri nga bulooka. Siina ndi musiru taata. Kale nzijaako. Siina wadde empeke y'amagezi nze neesiriwalira. Aho omulala addako abuuze. Addako buuza sorooze. Halo? Bajjo. Wanyisebo. Halo? Taata buuza ekibuuzo. Kayaya genda. Bajjo gyebale. Kale sewo naye gyebale. Bajjo nsaba kwogerako ne Kaye. Wali akuwulira. Yogera akuwulira leka gye okubwira. Hello? Bannanga akuwulira. Mbadde nsaba kunaya Kaye. Oyogera nsaba kuki? Nsaba kunamba ajja gikuweereza. Addako yogera. Kaye yayagala namba yajja gikuweereza. Addako yogera. Halo? Kaye owulira ebintu byabo oyagala namba yo. Ngisome kati. Lindamu. Tubuzeyo batano tugende tubanjaka tubali abakuba banja. Halo yogera sente zabuuza ekibuuzo. Halo?
Chocolate yogera ne Kaye. Yes, Bajo. Hi. Good to see you today. Basaze makati sawidde bulungi oyo mulamwa gwe muliko naye nga I'm happy to be on your live and I'm trying to catch up. Wama, thank you so much. Anti ulaba n'abaana nga bwe twagala. Wama, you will catch up. Baada yo malirizo nsindikirako ku link eyo. Kale sibo. Wama baby, thank you for following. Ayinge natole namba yange mbere ne peni n'akapapula. Some namba yo sibo Kaye. Isome kati. Some namba yo nana Kaye. Kugenda mu Blue Mountain na. Weekend yo Bajo. The sitama. Gojja kulinga kao kiraita Blue Mountain. Bana ukira kunsonga tabu. Menya abuuza Kaye akolera ani. Lwaki? Ayingide labira gye yava. Yakoze ekyati taata. Ebijambo ebimuvaamu. Bakuyita nero okubiddewa. Ne Bajo, soko jeka abo nsoke nziremu ekino ekintu. Moshi gosembayo yogera. Bro Bajo nkulamusiza sebo. Ali taata je bale kubaako. Nze nkubye kwebaza Kaye oyo omusajja oyo mwagala nnyo buli kimu obadde akyayogera nga kituufu. Ama webali ddala. Kale bale kumwebaza. Bajo Some namba yo Kaye tu. Kanso ngenda kusoma namba yange ne kansoke nziremu kino ekintu. Ekisooka Bannayuganda Bajo tetujja kutya kwogera bintu bya mazima kubanga tutya. For example, oli nagamba oyerabidde gye yava ndi mu North America. I've been to Uganda for the last 30 years. Do you think okumala asatu mu North America kinuma? No. Echo kimu kate munkanga kanga mbusi wisdom oyogeranga atadde ewe stadde abini echo kuli kanslem echo kubiri inze ekikwatagana kuba basajja ba Katonda ne Katonda nze ndi mutume nja kwogera ekituufu ewe stadde abini echo kuli nera naye Bajo Katonda Nnyo. Ati ekyo kyokoze kitegeeza kisebo. Akuba tamanyi mulamwa. Kaye badde oyo gabe namba yo Kaye tubumulemu tujja kuddamu kusi. Bano baba bayise mudda. Kaye somere na abantu enamba yo. Nkama wani. Ngado kyawulikika. Kati ompulira. Sebo. Wanji sebo ompulira. Leka mujjeko. Ono kadima aku. Kadima yakubide. You also discount. Kadima yakubide Kaye. Abadde akuba ate. Kadima owuwo. Kadima wange yennyini. Asooka alindeko. Waliwo simu ezeetekako zokka nga zayise mudda. Oli akuba n'ayitamu. Njagala kubuuza Kaye. Njagala kubuuza. Misa Kaye. Ompulira? Akuwulira. Misa Kaye. Kaye owulira. Njagala mubuuza yagambye. Pastor Serwadda yakulira abalokole. Akulira abalokole ani yamulonda Katonda ye yamulonda oba ye yeeronda. Abakulira atya. Kakati gwe oli musumba oba toli musumba? Kyonna kyendi sikimanyi naye nga nnyonnyolemu. Era erinnya gwe Ssenyonga ng'oli Ssenyonga. First of all, buli kanisa ekkanisa yabeerangako abagikulembera. Ekkanisa y'omutume Pawulo. Petero yakulemberanga ekkanisa yabeeranga mu Yerusaalemu. Bambi Bajo leka kino abantu bayige kyendi mu kwogera kikulu. Bayiga ate kati nkoze kino kikwate. Mu Yerusaalemu waalingawo ekkanisa ng'abakulembera bamuyita Peter. Kati okitegeera ekkanisa okuva nedda ya Kristo yabeerangako
Ya sirika koto ogeregwe abanonti oleta abantu bangi bajjo. We are not here to preach someone. Yakala abantu bayike. Kati gwe Ssenyonga wamayiga bwoti. Abasumba basobola okuŋŋaana oba ba bishop ne beerondamu omuntu okuva edda nedda oyo abalungamya so si bakulembera naye balungamya. Jackson Ssenyonga yagezaako okulembera ekkanisa z'abalokole ne zigaana nga yeesimbyewo. Kiganda yeesimbawo ne bamukuba akalulu naggulawo ekibiina kye kibayita platform oba national platform something. Kati Sserwadda ebyaddala baakuŋŋaana abasumba ne bakola Pastors Federation ne bamulonda. Kyekyo ssebo okubalungamya so si bakulembera balungamya by'omwoyo. Anti kati mu gavumenti waliwo ambuleera kati Mr. Sserwadda ayina baafu Mwami Lwere National Fellowship isn't so kati ebintu ebyo bwebityo bwebiri ati abasumba abo nze ŋŋamba ekibayombya byonna bya bulimba bye bagamba nti oli mubbi ono ate wabesiyaga naye jasi byanfuna bye bibayombya. Kankiddemu oli mutuufu naye kankiddemu kulungami. Federation ekulemberwa Sserwadda ekintu federation kiba kigatta associations. National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches kyekibiina ky'abalokole ekyasooka mu Uganda. Kati bwe kijja nga kisinga mu makanisa naddala gasinga wano mu Central. Sserwadda n'agamba waliwo amakanisa agamu agatali wansi wa National Fellowship. Katukole federation tubagatte. Kyova olaba abantu bagamba Lwere ne Sserwadda bakulembera amakanisa g'abalokole why? Kubanga oli omu agamba nti amakanisa ge gali including agamu oba gali luddawa. Naye kyonna kye kiri twetaaga obukulembeze. We believe one time obukulembeze bwa Lwere yalekulira dda bayirayo ne balonda omuntu omulala ne Sserwadda. Byonna bitutwala mu maaso sofa tulina babiri kyekyo. Kati mwani gundi wa manze Kadada Augustine buuza nawe yanguwa. Bajo jasinja kwebaza bukakamu abantu bajja wano nga bakuvuma ne batandikiriza n'ebivume ebyenjawulo naye nota reactinga era ekyo nkikwebaliza bebale kubeera mukakamu. Mr. Kaye genda onyumirwa obulamu. Kale addako abuuze ensonga yeetuusa addako buuza Augustine Uganda Ssemanda Brian wedde olajana. Nze njagala obuuza. Bajo nze saagala buuza nabadde njagala kukaatiriza ku nsonga ya Kaye eyo gye yagambye yaba Katonda nga apulikinga ku Katonda Allah Buddha Katonda w'Abakristaayo Yahweh yakuwa. Ensonga eyo Kaye bakotoyogera ku live ate ensanze omulamwa gwagenze naye mbeko kyekangemu kituufu nange kituufu nze naye nzikiriza nti Allah si Katonda kubanga wali Kaye wagambye nti taata wa Muhammad bamuyitanga Abdallah ate taata wa Muhammad yafa si musiraamu kati yali mudduwa Allah ki yali mudduwa Abdallah yali mudduwa Allah ki kuba ye yafa si musiraamu kuba Abdallah kitegeeza omudduwa Allah. Nze ndowooza Katonda ali omu ndowooza zatamanyi byebingi nsaba kumpa mukisa bajjo sooka ompe omukisa njogereko bambi. Nkulamusizza nnyo ssebo mukulu Kaye nkulamusizza Ssemanda nkulamusizza bannange ffe tuli Bafirika tuli baddugavu tuli bazzukulu ba Nnambi n'ekintu kabira zonna mwe tuva n'obuwangwa bwaffe ffe twalina amadiini gaffe nga tetunnafuna madiini g'Abajungu teganaagalira. Yes naye nanti kati abantu bakutta amadiini g'Abajungu bagatulimbikako abagafunamu. Kaye program tukikole dieyo nze njagala kakati ngenda kulinda gwe abantu tebatunyigira buli omu ajjenga Sande sawa 3 ez'ekiro tujja kubaka Kaye some enamba tugende Nkoye esimu egenda kuzikira nange egenda zikira enamba yange eri 0 7 0 4 9 4 39
Demu. 0701. Mabe waji wandika mu comment ngenda. Usande sawa sato nja kubaako ku nsonga. Ne bajjo wandikoze aba Friday. 0701 49 40 39 uya ajiwandise. Nange tubebaza n'ababera kweno program abangi mwebale kujagala ebiba bisobye mutusonyiwe tuli bantu no program twagiteka bazibula maaso tubabulira amazima nga we gali ndoza munda byesiba na side bajjo kansayininge bwenti abantu mbafundise kubimbye njogedde ekisooka babiri esi abedi bandika yamukola ki ekyokubiri ebintu ebisinga wemba binonya ku byakanya mbadde mbasaba kusiaide ekibuli wogenda omusango akanje gwafuka public mugende woboli na mawulio bagambe mbadde nzize one nsaba bujulizi bw'abaana bagamba nti sero Kayanja abali ebisiyaga bw'okimalo bagambe ekyokubiri nsaba results ze mwabakebera abaana bajja biba wakubanga babiwo abantu abagendayo yes kyekyo kati Kayanja ekimuluma nti abantu amba namawulire bagenda ne babawa ebintu ebyo kati baba disappointed nnyo baba bamanyi bagenda bawa ebintu nga biraga nti abaana babalya kati oli wagendayo ne babawa nga abaana babakebedde jjo abaana babakebedde buli abaana aga Kayanja yamujja bamukebera okitegeera so siwoleza Katonda ndaba sisabirako wa Kayanja service njagala nnyo era mbeera bwenti ku TV ye wano nga abuulira I enjoy his sermon mutabani we ne mukyala we by the way nadala mukyala we ku Monday wano ku Monday Easter Monday babadde ne service tomanyi bantu bakunganye eno ekyo ekisembayo mbadde nsaba na Uganda abasumba abamu bafuuka banfuna abasumba abamu bagala covering ya government bagala tandika kola business nga baleeta ebintu demu week ejja anti maliriza kati omusumba mosoro mulaba nga alumbye musumba munnerwa covering ya government agala kola business n'ebiringa ebyo Kayanja tajja kwogera ekyo tyavumira ebisiyaga kubanga bali bakyonoona wanakikola ajja kulabanga bawangudde ye yasalawo kusirika besonyiwa mbagala nnyo mbasabira Katonda bawo omukisa mwenna banna Uganda newankubadde bajjajjeeko nga tetunaba kusaba tusabe taata kati ato osimbudde bannange saba kaya saba abantu bano bonna ababadde ku live tusaba omukisa ogutaliiko buyinike tusaba abantu bonna ababaddeko n'abanaawulira live eno tubasabira obutagenda mu geyeena tusaba obulokozi bugwe ku nnyumba zaabwe n'abaana baabwe nsaba omukisa gwa ssente z'akasiikirize nsaba bakole bizinesi zaabwe nga bafuna omukisa Mukama omukisa gwe wali ondaze nga asaba bwe yafuuka Katonda wange mmange abantu bano fuuka kitaabwe fuuka maama waabwe balaga amakubo leka ebigere byabo abantu abalina okuba omukisa mu bulamu bwabwe bisinkane ebigere byabwe Mukama mbasabira omukisa ogwo gwendabyeko ogutaliiko buyinike sabye nga mpita mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe amiina buli afuna akomewo wiiki ejja atuwe ku bujulizi tujja tandika nosabira abalwadde gwe bajja ofe Katonda yatuyita kale pastor toyanza profeti